Omukoro gw'okuhamya endagaano y'emyaka 5 barukayo sente z'okuhika biliyoni 2 z'okushagika omupiira gw'abakazi omu ihanga gwakorwa Annette Nakawunde Mulindwa wa Finance Trust hamwe na Moses Magogo ori president w'ekigombe ekirikwebembera omupiira omu ihanga ekya FUFA. We celebrate this fantastic relationship between FUFA, Women's Football and Finance Trust Bank. Bwanyuma y'endagaano kukorwa Moses Magogo yasiima obushagiki obu ari kugira ngu hati nibwija kwongera amaani n'omutindo omupiira gw'abakazi omu ihanga. Naddala mu byensimbi tuli basanyufu nnyo olwaleero okuba nti obuwumbi bubiri bwe butuukiddwako mu myaka 5 nga tulina enkolagana eno kigenda tukolera ddala bulungi naddala mu mupiira ogw'abakyala ogw'abaana abawala. Bwe tunaaba tumaze okutuula nga federation tujja kuvaayo okubuulira eggwanga tutemyeteme tutya okulaba nti buli omu aganyulwamu naddala abo abaana abagenda ku kisaawe oba ezo club ziri mu muzannyo guno n'ebyo byonna ebyetaagisa okuba nti omupiira gubeerawo. Naye kye tulina okugenda mu maaso nga tukakasa nti omwaka oguwedde twalina olusinkana lwabo abali mu mupiira gw'abawala nga bwe twasisinkana ndowooza yali Sheraton twateekawo obukadde 10 era ku nsimbi zino buli mwaka bajja kubeerangawo obukadde 10 obugenda ku kino tubeere nti buli mwaka tusika abakyala bonna mu biti byabwe mu bunene bwabwe bonna gye bali okujja okuwagira omuzannyo guno. Nga banki ya Finance Trust Bank tulina essanyu lingi nnyo okulaba nti tufunye enkolagana wakati waffe ne FUFA. Sente nyingi ziri mu ndagaano egi n'ez'okushagika liigi 2 ez'ihanga ez'omupiira gw'abakazi ezirimu Finance Trust Super League hamwe n'eya Elite League. Yo liigi enkuru y'ihanga ey'omupiira gw'abakazi n'ey'okutandika okwezi okurukwija. Ebyo bikiri aho bwanyuma y'okusingwa ba Simba Queens nyamwebazyo aha goal 3-0 ba champions ba liigi y'ihanga aba Kawempe Muslim bayoreka ko beetebekanise kurungi kushengurana na tiimu ya FAD FC Nchakare omuzano gw'empaka za Sekafa Zone CAF Champions League qualifiers omumpaka eziriyo nizihindera omu ihanga rya Ethiopia. Kawempe neetaaga okusinga omuzano ogu okurabaho kuza mu round ya semi-final. Kyemmanyi omupiira ogw'enkya tugwetaaga kubanga gwe mupiira ogenda okuyisaako osogenda ku semi-finals neera tugenda kukoleramu nga ttiimu. Kyensuubira ffe nga Kawempe Muslim kyetwagala buwanguzi nga tugenda kukola kyonna kisobola okubanga tufuna obuwanguzi obwo.